Mutabani w'omugenzi Pastor Yiga olwono twogera ku musumba Jjengo Bimutabuseko. Tukwanirizaako ku Newspark channel webale kujja kumirako mukwano tukusaba soko subscribing ku YouTube channel ya Feno atera waliwo comment section osobola okuba nti olekawo obubaka bwo akosa n'okuwa video eno like. Gwabadde mukwano ng'oyitaayita tovaako nga tonaba okuba nti no subscribinga eri gwe ya subscribinga mukwano twongera okwebaza olw'okuba nti no wasalawo eberenga yeno channel yo ekutegeza amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lya Uganda. Waliwo akadeka notification akadako kanyigako ne babanga bakutegeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Pastor Andrew Jjengo ye yali omusika wa Pastor Yiga eyali asumba kanisa ya Revival wali eri ekawala. Munange wiki ewedde Pastor Yiga yali awezeza omwaka mulamba bucha ava mu bulamu bw'enseno kati bayina okukola emikolo mu kanisa era kwolwo bayambaza Pastor Jjengo empeta eno jukira nti abasinza mu kanisa eyekawala bagamba nti empeta eno ya byamagero bwe bali bajambaza omusumba Jjengo yasooka kuba nti no agaana okuba nti no ateekebwako oba yambazibwa empeta eno. Bamusiga amafuta era ne baleeta ne sente ne baziteeka ku bigere bye nga kitaawe bwe yakolanga. Kaakati munnange we twogerera ebya Pastor Yiga bikyukidde ate mutabani we. Bimukyukidde bitya? Munnange ono nno yatwaliddwa mu kooti oba omusumba Jjengo yatwaliddwa mu kooti. Jjengo lwatuuse ku kooti munnange abasirikale bamukuumiddeawo okumala akaseera ng'ali mu motoka era oluvannyuma ne bamutegeeza nti fayiro y'omusango gwe yabadde ewedde era nga omuwaabi w'emisango gya gavumenti yabadde alagidde Jjengo atwalibwe mu kooti. Y'omukyala eyawawaabira Jjengo ayitibwa Anet Katunyane yabadde agumbye ku kooti era ng'ono yabadde n'omwana we ow'emyaka omukaaga. Ensonda ku poliisi y'e Nansana zategezeza nti no Anet omusango ogwatwaziza Jjengo mu kooti yaguloopa nga ennaku z'omwezi 23 Okitoba omwaka guno gwennyini. Ensondera zitutegezeza nti waliwo abakyala abalala babiri omugenzi Pastor Yiga be yazaalamu abaana abatute emisango ku poliisi egyekuusa ku butabawa buyambi bw'abaana ate nga Pastor Jjengo ye yatwala obuvunaanyizibwa bw'okulabirira emmaali y'omugenzi. Bambi Pastor Jjengo yatuuyanidde mu kooti munnange era wano we yasabidde omulamuzi amuyimbule ku kakalu ka kooti era omulamuzi n'ategeeza kooti nti muddemu nga bajja kudda ku ssaawa zabadde 8:30 okuwa ensala ye. Munnange zabadde ssaawa nga 9:10 ez'akawungeezi omulamuzi n'akomawo mu kooti era munnange n'awa ensala ye. Kyokka bwe yabadde tannawa nsala ye yabuuzizza Anet kitaawe w'omwana era ono Anet n'amutegeeza nti taata w'omwana ye Pastor Yiga. Wano omulamuzi yanenyeza Anet anagamba nti yawawaabidde oba yawawaabira omuntu omukyamu nga tewali bukakafu bulaga nti no Pastor Jjengo yali yakwasibwa obuvunaanyizibwa buno. Bw'atyo bwe yategezeza omulamuzi. Anet naye eyabadde alaga obulumi yabuuzizza omulamuzi ki kyayagala akole oba yamugambye nti kati nkole ntya. Omwana Yiga ye yamunzaalamu ate n'annyanjula ne mu bazadde. Era ono n'agatako nti nno omugenzi Pastor Yiga yali yamutunza ennyumba ye nga mabanja gamuli mu bulago era sente ezaavaamu obukadde obuwerera ddala 10 n'azimuwa nga zinono zaali za kununula TV eya ABS gye baali bagenda okuba nti nno batwala olw'amabanja. Wano omulamuzi we yategeereza nti Anet omuntu gw'abanja yafa dda era nga munnange tasobola kuteeka bbanja eryo ku musika oba ku Pastor Jjengo.
awo nno munnange ababadde bazze okweyimirira omusumba Jjengo awo we bakubidde enduulu kubanga bonna babadde mu bweraliikirivu nga bagamba ho omulamuzi ki kyagenda okubeera nga asalawo. Bakira omulamuzi annyonnyola nga ne Aneti bwamuddamu ng'agamba nti abaana Yiga be yazaala mu bakazi abalala balabirirwa lwaki owuwe tebamulabirira. Bw'atyo Aneti obwedda bw'abuuza. Aneti yalomboze ennaku gy'ayitamu n'agamba nti ku nnyumba waasula bamubanja millions 3 banatera n'okuba nti no bamukasukira ebintu wabweru ate era n'ategeeza nti omwana talina ssente za kumujjanjaba ate ng'ono alwala akosa n'okuba nti talina na ssente zinaamusomesa. Abaana bwe baddamu okusoma tamanyi oba omwana ono nti anaddayo ku ssomero. Omulamuzi yalabye munange Aneti akalambidde kwe kutegeeza nti Jjengo amuyimbudde ku kakalu ka kooti ka millions 2 ezitali za buliwo n'abamweyimiridde ne babeera nga basabiddwa millions 3 ezitali za buliwo. Omusango n'alagira guddemu nga Desemba 9 obanga 9 Desemba omwaka guno lwagenda okuddamu okuba nti no awulira omusango guno. Aneti munange bwe yabadde nga tannaba kubeera nti ayingira mu kooti yasoose mu kafubo n'ababadde bagenze okweyimirira Pastor Jjengo ababadde bamu wooya ajjeyo omusango basobole okuba nti no bateeseza wabweru wa kooti. Kyokka n'akalambira nti bwe baba baagala abeere nti ajjayo omusango alina okukkiriza okumuwa ssente emitwalo 4 eza buli mwezi. Munango omugenzi Pastor Yiga kigambibwa nti yazaala abaana ebweru mu bakazi abawerako era abamu bamutwalako ne ku poliisi ne mu kooti olw'obutalabirira abaana. Ono nno bino babikola ng'akyali mulamu. Munnange azeeze ensonga ebyali ku Pastor Yiga oba omugenzi Pastor Yiga ate byakyukidde mutabani we nga kaakati yali mu kulwana entalo ezo. Twongera okuteeka omusumba Jjengo bambi musaala kubanga kyali muto ate musumba bwe babanga batandise okumuyingiza mu nsonga zino bambi biba si birungi nnyo. Bwetyo tutambudde webale kwekumira ku Newspark channel twongera okutegeeza nti tujja genda maaso n'okuba nti no tukuleetera amawulire agakagwawo ageesigika amawulire agakakasiddwa. N'olwekyo nyiga ka notification bell akadako baba kutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Subscribinga ku YouTube channel yaffe eno ate era munange comment section gikozese ddala bulungi kubanga ekulindiridde. Likinga sharinga mukwano ojja kuba otukoze bulungi. Beera bulungi weeraba weekumire kweno tujja kubeera nga tukuleetera amawulire agasingako awo oba agakagwawo ate nga gakakasiddwa. Amawulire ku Sarabuwo wano wokka ku Newspark channel.